Bebe Cool, simanyi oba oli mulwadde oba wafunyeemuuko ku kiyego olwa bino ebyabadde London eri munno we mwazirunda oba oyagala ku connection naye ekikulu kya byonna buli we nkulaba mu mbeera eno oba katanda kano katukitwale nti oli mulwadde era muganda wange quick recovery Katonda akusuuse mu bwangu. Bebe Cool, bino bye tugezaako gamba bannayuganda era nga tubakoola mutwegatteko. Eno luumu gye nkulambuza oba gy'olaba ye luumu ejjanjabibwamu omuntu wa wansi. Ensonga za Sammy mpanvuko. However, mbadde nkola cross check ku Sammy be yayogedde oba Bebe Cool mulwadde oba si mulwadde dda kituufu ali ku kitanda oba tali ku kitanda. Ate ku page ya Bebe Cool nayo nesangayo information konze kinkoze bulungi. Sammy engeri information neyo gy'oli mugisindikira Bebe Cool. Nga ne Bebe Cool ku page ye waliyo information gyagezaako sindikira naddala ab'ekisinde kya People Power. Konze kanzi combining zonna nsobole okubeera nga nzireeta ba SMX Media Kings and Queens nga bwe ba SMX Media subscribers. Nawe kankusaba oba to subscribing ngo subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Katandike ne information ya Sammy ngenda komekerera ne information gye page ya Bebe Cool. However, ngeyo story nagikozeeko ennaku 2 emabega wano ku SMX Media nawe osobola okubeera nga obiraba. Byonna bye bino. Bebe Cool, simanyi oba oli mulwadde oba wafunyeemuuko ku kiyego olwa bino ebyabadde London eri munno we mwazirunda oba oyagala ku connection naye ekikulu kya byonna buli we nkulaba mu mbeera eno oba katanda kano katukitwale nti oli mulwadde era muganda wange quick recovery Katonda akusuuse mu bwangu. Bebe Cool, bino bye tugezaako gamba bannayuganda era nga tubakoola mutwegatteko. Eno luumu gye nkulambuza oba gy'olaba ye luumu ejjanjabibwamu omuntu wa wansi mponga byoya omwavulu nkupe wabula omubi w'omusolo ng'era eddwaliro lya gavumenti. Eddwaliro mw'otudde mwe bajjanjabira abasereebu abasapootinga gavumenti abasajja ab'amaanyi mu ggwanga nga Bebe Cool mwe baba bajjanjabira. Naye bwe baba bakyakujjanjabira mu ggeto efaanana bweti saasira munnansi. Bebe Cool, gwe woba okyasobola okukwata ku ttama ng'oliko mu kadwaliro yadde kalabikanga akali mu ggeto naye n'okwata ku ttama bw'oti saasira bannansi be bapanganga amabidde ng'ate balwadde. Saasira bannansi abagenda mu kozi principal wagamba abaana nti kamera kyekyokulwanyisa ekisookera ddala era tuli mulembe gwa kulabisa. Kati nno bagenda kakasa nti ate kati kamera ze zigenda obbasibya n'obulamu bwawe bwonna bwonna bakyejjusa. Abannakyalo bakuba nabali bakuba. Mwana mwe tugende live abirabe nenga mwe basira mtetata wange walaika takola matuma ya rekodi zete cyade kinjokezi Abayaye bazibu ndeka nange ndikukula abemu dabayo bamukuba tebamutya namu bakubembwe buli we mukola ekintu nga mukikozesa kabampaane mumaliriza waliwo akoseddwa. Ekibuuzo kiri nti bano baakoze omusango oba tebaakoze musango. Automatic case baakoze omusango ekisookera ddala baatolesezza omusibe. Ekyokubiri
bayonoonye emmotoka ya gavumenti. Ekyokusatu balwanye n'omusirikale. Singa bakira ku makya ne babagamba nti mwabbye emmundu. Sikwe kubasiba amayisa. Wamma principal bano abaana babagamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyabwe era bakikozesezza bulungi nnyo. Lwawakuba ati babitaddemu kabampaane. Bwe banaamalanga bagamba nti gavumenti ebasibye nga tebalina musango. Era ne bannabyabufuzi b'e Uganda bajja kuba bagambe nti bano ba political prisoners. Kyova olaba ne human rights yabavaako. Tumutuuka okuwaaba emisango bagenda okulaba evidence nga tezikwatagana. Ogambe gavumenti esibye omuntu nga talina musango. Ono agenze n'akwata baasi ya prison n'agikuba amayinja. N'atolosa omusibe n'alwana n'omusirikale. Singa bakira kukwata ne bagamba nti wabbye emmundu. Oba singa omusibe gwe badde oyagala okutolosa afiira mwaka akavuyo. Ani gwe banaavunaana? Sometimes twabagamba nti sitwabwe muli mu byakabampaane. Kale badde bataasa mukwano gwabwe tukikkiriza. Gwe yabadde abafiriminga. Jukira gwe yabadde abafiriminga yabadde mu mmotoka gwe first suspect. Gwe first suspect agenda okusooka okusibwa. Gwe olina okuleeta bali bonna bonna abakoze eki ababadde mwaka akavuyo. Omwana nga mugamba nti ate free political prisoners gavumenti ebatutte mu court martial. My friend, ono omusirikale gwe muhaddemu kuba musirikale wa gavumenti ayina emmundu baasi gye mwanoonye ya gavumenti. Omusibe gwe mwatolosezza naye property ya gavumenti. Kitegeeza ki? Ekyokubiri mwe muprotecting abazzi b'emisango. Lwaki mukkiriza omuntu n'atryingibwa mu kooti waba mu kifufu talina musango? So sometimes ebiseera ebisinga bannabyabufuzi babawabya ne bagamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyokulabisa. Buno obudde mwe mwerabisa bagenda bakwata omu ku omu. Saalumanya ne naalumanya. Noono yennyini yakutte video neyabadde naye mu mmotoka bagenda mumukwata kubanga o kibagamba okuziiza ekintu. You are just there laughing. Muwaana abantu nga baziba emisango. So wamma kamera mugende maaso nga muzikozesa bulungi nga bwe muzikozesezza mujja kufuna muli repercussions. Omanyi bagamba guluma yaguzza enzi kuteruma kundi. Ge mazima bino tubagamba before you react first think. Mwe bagenda basiba kyokka tugende ku makya bannabyabufuzi bagambe baasibye abaana babandi ku bwereere ne bazadde babo bakaabe. How can you attack baasi ya prison n'okuba omusirikale ne baasi n'ogikuba n'otolosa n'omusibe? Bannayuganda nno mukyalina omuzannyo mungi nnyo nnyo. Mulina omuzannyo mungi nnyo nnyo. Naye nga mwenamwena temwerabira company bagita osobola building company tuzimba amayumba tuteeka pavers njateka tiles mu nyumba just nimba okisasa osobola building company.